Bannakyalo mwenna mbasaba munsonyiwe byonna ebyabaddewo ku lw'amava ga kitange oba olw'ekitiibwa kya kitange amanya yenza Julio Kalo. Nyongera okwebaza abassenga bamaama bakojja mwebale nnyo byonna bye mukoze ku lwa kitaffe yadde obudde buno mwevuma kala gyayombemu nange natakyasobola vaamu ddoboozi bambi mwebale tubeererawo mwebalire ddala tweyanziza nnyo tweyanzeege amanya nze Julio Kalo. Olw'ekika kino oba amanya ge gabadde gankozesa ensoli gwe banaaba bankwasizza ng'ekika kitudde amanya bantu ag'ekisajja banzijeko ag'abawala Julio Kalo. Neyanziza neyanzeege. Omwana namumulaba wamma sigo wajja naba TV yange waka agambe tukole ki nange nkusonyiye. Feneze tulina okukola baseba ne bannyabo. Nze yanema okusiba yajja n'agikola ki naye atwenenyereza musonyiye. Naawe kyeyakola mukole ki? Abantu basavuwazza ebigambo, abantu bakookedde ebigambo ne bituuka okutukyayisa taata waffe, ne bituuka okututeerawo olukomera mu maaso ga kitaffe. Naye njagala okugumya abaana bano bonna bisiwota abadde nagenda nga taata waffe aliko okisigeni. Babagambye bulungi nti yali awulira ng'era bw'omutunula mu maaso bw'oba oyogera n'amaziga gamukola ki? Neetonda ku lwammwe mwenna, neetonda ku bikyamu bye tukoze kitaffe. Taata wange n'akaaba amaziga nga gamukkirira nga bw'asika ekyenyi okulaga nti buli kye nali njogera yali akikola ki? Yali akiwulira. Bannyabo ne bassebo kino ngenda kikola ku lw'abaana bannange bano bonna. Nja kutandikira waggulu nga ntandikira mu kika eri bataata baffe, basenga baffe, bajjajja baffe, abantu b'ekitundu muno mwenna mu Nabuti n'emirirwano. Buli muntu amanyi taata, mikwano gya muzeeyi wange gye mmanyi nga nsobola okugisoma amannya n'ebyalo gye bava. Twetondera kitaffe, neetondera kitaffe ku lw'abaana bano. Naye nziramu okwetondera kitaffe nga yeebase mu maaso gaffe wano ku lw'ebyo bye tumuyisizaamu ebitabadde bya butebenkevu, ebitabenkezza mmeeme ye. Nkyogedde sisita wange, please bw'oba walokoka leeta ogulokole mu nju ya taatawo. Bw'oba walokoka tulokole, mutulokole mu mbeera ey'okutugatta, kubanga nze nkulayirira please sigenda kuva mu ddiini yange, nze ne Mukatuliki era nze ngenda nkyogeredde mu lujjudde lw'abantu bano, nze sigenda kukyusa ddiini yange ndi muki ne Mukatuliki. Naye tuyambe oleete mu mitima gyaffe obulokole tugatte. Bamaama bange mwenna tubeetondera. Bwe tuba twabasobya, bwe tuba tubadde tutambula mu mbeera embi ng'ebizibanyiiza, kati mutuyite muddemu otumba ng'abaana bammwe. Naffe tubasonyiye, naffe bamaama baffe tubasonyiye, kubanga oluusi bwe mujja mu bulamu bw'abataata baffe mutwala nnyo sipeesi zaffe abaana nga mukyusakyusa ebigambo eri bakitaffe.
naye tubasonyiye bamaama nammwe mutusonyiwe tuddemu tutambuze obulamu bw'enju eno. Nja kuyimiriranga ku lwa Romano Valentino olw'erinnya lyakoleredde ebbanga taata wange webale okunjagala n'osukulu njagala. Abasebo ne banyabo twagala okuzibu kakati twagala babeereko wamu batulage nti wetunaavaawo banaasobola okugatta abaana bano. Mwami wange ateekateeka obubaka obwo nja kusoma mitwe n'atuwadde. Bamaama baweddeyo. Sebo father mukyuke father abalabe, mukyuke mutulye father abalabe. Father abaana bagambye nti ensonga zonna bwe zinaasoba kijja kubanga bamaama. Abaana bamaze okwetonda ensobi bannange tubasonyiwe ffenna tusobya. Naye ne bagamba okukola obulungi bamaama bakkirize abaana bano bayingire mu nnyumba zaabwe, oweri ayingire eno oweri ayingire nga teri gwe baggalidde. Father mbakuloopera nti onoowulirayo emberebezi yonna ejja kubayo abano bamaama. Era njagala kubasaba batunule olujjudo lw'abantu bano mbawe omuzindaalo boogere obubaka bwabwe buli omu. Abaana ogamba nti bamaama ffe tuleese obuzibu obwo kale batuufu, era batuufu 100 ku 100. Kubanga nze maama omukulu naye sikiwa nti wakkiririza omuntu najja nakusanga awaka n'omwaniriza n'abeerawo natuuka n'ozaala abaana abasukka mu omu obeera omuliko obuzibu. Nange namwaniriza netuteesa n'omwami wange nenzikiriza abeere kumpi naki nange, naye munnange yanfuukira kyesitegeera. Ono sikiwa nti ayinza okundaga we nali mukubye oluyi naye nze nenziwera 10 yali azinkubye. Nina obulumi, badde mu bulumi. Munnange yansanga tulina okutegeeragana awaka n'omwami wange n'abaana baffe sigazi yanyagenda kumala. Omwami nga n'abaana takyabaagala takyatwagalira ddala buli kimu, naye nga munnange era ateekawo gamba nti nze nkuze kino oli yakuze kino oli yaleese kino, ate omwami ku mugole nga kye bamugamba kyakola ki. Naye njagala ayogera amazima oba nali mukubyeko ku luyi oba yetandukanga ku luyi. Nze sirina buzibu ku bannange, ono ampolereza ono ye muto waffe ffenna. Naye nzira naye namwaniriza sikiwa nti nali nyombyeko naye wuno waali. Bye byange bannange nze sirina buzibu. Maama n'abawanga jangu kakati bamaama basaba ne banyabo muleme kusaakanya kino ekintu kyenkoze wano. Muleme kugamba nti nkoze ensobi mbadde n'ekizibu bakama bange nga buli muntu agamba nti nze nina okukola ki okwogera. Neŋŋamba nti bamaama bonna bave bakole ki kyokka kye balina okukola bamaama basaba mutuwe mesagi etugatta. Mesagi ekola ki egatta abaana kubanga tutegedde ensobi weeziri abaana beetonze buli muntu si muki kati ensobi ezo abadde atulwanya takola ki
twogere message egatta abaana baffe tubeere nga tuli omuntu atya. Kakati maama yogera muzida ngukuwadde. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nebasobola bulanga okujjanjaba omwami wange. Nebaza abaana. Nze eri abaana b'omusajja siina buzibu, buli mwana ewange ajja. Ne leero buli mwana yenna siina gwengoba kubanga gali amakasi gange ga musajja. Kati okuva na leero bwe mba nina omwana gwe nasobya nsaba nsonyiwa. Siina buzibu eri mwana yenna. Tweyanze mama mu bigambo bibiri. Banaye mukama waffe yeebazibwe. Njala tuyimba oluyimba lwatumutendereze. Endereza Yesu, omwana gwandira, omusaayi ogunaziza, nebaza omulokozi. Bannange mbebaza bannange, nebaza mwami wange atwagadde. Atugase nga famire ng'ayagala abaana bonna tasosodde mwana yenna. Ebyabafa abakyala sijja kwogera kuba sibitegeera bulungi oba abanyisaidiye. Naye nze neebaza ku lw'abaana bonna omwami waffe atwagadde. Kanzizaako abantu baffe ab'oku kitundu kuno nabo batwagadde nnyo. Bagadde nnyo omwami wange. Aba disitulikiti bonna tebasosodde n'omu. Neebaza abavudde ewala abaza otuziikirako famire zange. Bane nebaza famire zange ziri bbiri. Eyalumu Mazuku meya neyawa Lusimbizi famire. Yamayambala famire ebuddo. Bannange batwagadde batubeeredde mu bulungi ne mu bubi. Era nebaza Dr. Sam ajjanjabye omwami wange wabadde akaaba amagulu gamuluma amujjanjabe. Nenebaza mukodomi waffe mutabani waffe Dr. Ntebe Dr. Charles. Bannange abaddewo nnyo kusaidiya omwami. Era ndoza mwami yabase akoze eki asiimye. Bannange nze byebyange sina bingi nikuba. Kale tweyanze maama. Badde nsaba maama. Ekyokusonyiwa tusiya kituyakosera ebadde kazigo. Nakuba nti bali mu publiki. Abantu balabe nti boefanike balaga kekaki kekatuufu. Kitukusonyiwa ne batu bansonyiye. Oyinza okuba mbasonyiye. Naye nze sikyasobola kugiganda nabo nti mbasembeze. Kubanga ne waliwo mbatya. Tugenda kusigala okufikka ewaka. Tubeera tutyatya abaana sinawe mbateeka. Yambadde ensasula yasasula omuzigo yeyafudde. Kati embeera simanyi bwe tugenda kugikola. Bali mu mateeka waggula batusingako amateeka. Batulwanireko tuyamba. Batuyambe tukwasanyizako ensonga ezikyakanya abantu. Oba buli omu afune pati eyitwa oba obwenkanya otaba naligeyo okukola ki okukwata akinga. Amanya maama. Amanyi Jessica Romano. Wano weetaagawo okuba obumo. Pulidde muzzukulu wange Romeo ng'awa obweyamo nti taata abadde musajja mukristu ate n'agamba nange sijja va mu ddiini ya taata wange. Ne nkusanyukira nnyo. Waliwo abalala abagambye kati wadde tuli bakatuliki muleete n'obulokole. Bananga abakatuliki naffe tubeera balokole. Naffe tubeera ki? Era abalokole abapentekooti bayibuli gye basoma naffe ffennyini gye tukola ki? Wano ekigambo kibe kimu nti twetaaga okutya Katonda. Twetaagawo okutya ki? N'okutambulira ku bigambo nga Katonda yennyini mwene bwe yatulagirira okukola ki? Okukola. Ffenna tutegeere nti ebintu by'ensi butaliimu. Mujja kuba bagagga nnyo baana mmwe nga muli bumu. Mbadde olwaleero nga mmaliriza nga nsoma ku bantu abayitale. Nabadde mbalaba wano nze ntya nnyo okwogera ku bintu bye sisomyeko. Era bwe mba ngenda okwogera eri abantu ekisooka nsaba Katonda ampe ku magezi.
Ekyokubiri nensoma ebitabo ndyoke mbeere n'enjawulo ku benjogera nabo ne bekwogera bigambo bye sirinaako bujulizi. Mbadde nsoma nga bagamba nti woolabira omusaayi omuyitale buli wogulaba gubeera n'ebikolwa bino, nti abayitale babeera ne gye bayita olive skin, nti ku mubiri baba baboobera. Bw'osunuulira akasusu kaabwe baba baki? Wano twetaagawo DNA, abaana nga baboobera bano. Ne bagamba nti babeerako gye bayita natural glow, nti baaka nga Katonda yabawa okwaka. N'olwekyo bano abaana nga baaka, banamwe nga mwaka. Ne bagamba nti babeera ne sharp faces, ti bwebatunuulira wati maaso olaba nga basajja nga tosobola mutunuulira n'otamulaba, tebazijjagala, baba bate magana. Era mbalabye abaana ba Roma wano nga bonna bakola ki? Ne bagamba nti ekirala bakkiririza nnyo mu gye bayita fashion, tibaagala okwambala, nti ne bw'aba ayambadde byakusaaga busaazi, omuyitale alimu omusaayi omuyitale bwe yeesuulako akagoye konna akola ki? Ne bw'aba ayambadde ngoye zikubirwamu bulooka omulaba nga zimutereddeko. Bano abaana mbalabye balimu omusaayi ddala omuyitale. Naye ne bagamba nti baagala nnyo pasita ne pizza, baagala nnyo emmere. Kibi nnyo obutayagala kulya. Omuntu bw'ayagala okulya n'okugula emmere nakwo alina okukola ki? Omukulu omugenzi eyawummula Archbishop Nkoyo oyo yagamba nti bw'oba mwami oyitanga mukubo n'ogula amandaazi, n'ogula ebinyeebwa, n'ogula enanansi, n'ogula bino. Kati awo n'olyoka oddayo eka n'ogamba mumpe ku caayi, mumpe ku byokulya, naye nga naawe wabikoze eki? Mutabani wange abadde agula ebintu, nammwe temukivaako ekyo. Ekyo kibali mu musaayi. Naye waliwo kino, bagambye nti babeera romantic nnyo, bamukwano, bamanya nnyo muki? Omukwano. Era ndowooza gwe gutubeeseza wano. Naye kino omulungi tabulako kaki? Bagambye mu luzungu gesticulating, ti abayitale mu musaayi they are gesticulators. Bakozesa nnyo emikono ekifo ky'omumwa. Ffe bannambooze bwe twogererawo ebigambo omutwalo y'omuyitale abaakukutte, abaakukuttewo boogeza miki? Ekifo ky'omuki? Bannange anaakussa omwenge nti oyo agunywanga ki? Empisa ennungi zekka ze bafaanana, emize kyo tetugifaanana, tugisabira ne gikoma ku generation. Mwe baana mmwe kaakati bwe mutuuka ku ekyo mufuuke baganda, mujje ku musaayi gw'abajjajja abazaala kitammwe. Mulekeraawo okukozesa emikono, mukozese nnyo omuki? Stop gestation. Gesture nti gw'olina kikola n'obukozi ekintu nti olina kikola. Bananga omumwa kintu kirungi, okwogera kintu kirungi, yogera ekintu ekikuli ku mutima kigwe, leka kukozesa miki? Mpulidde wano muzzukulu wange nga nnyingira n'agamba bannange mbirese mu nsonyiwe. Era bannange abaana bano tuleme kiteekamu just nti kipasinge, tubasonyiire ddala okusonyiwa okwaki? Okwebusiba. Buli ali waali wulira ng'osonyiire omwana wa Romano okuva ebuki? Mubasonyiire ddala. Ate namwe abaana mwetonde ebyaki? Ebyaddala. Abantu babalage omukwano kubanga taata wammwe atuweerezza, tetulina kirala kye tusobola kukola. Naye omwana father agambye nze banjijeko erinnya erya Julio ly'abakazi, Kalo ani Julio. Nenkwata mangu essimu yange eyo, manye essimu eyo ensi yonna oba nayo muki? Nenjagala mbuuze amannya gano g'abakazi. Ngenza okusoma nga baga nti nedda si gabaki? Manya g'abasajja era gategeeza
Julio devoted to love. Omusajja eyajjula okukola ki? Ekyokubiri, Carlo omusajja ogw'ekirevu. Bearded man nga bw'omulaba olabira ddala nga muki? Ngenza okulaba alaja na wano nga yenna olaba ekirevu ekiyitale. Era nga mwana wa muki? Tewali ajja kukyusa linnya Julio. Erinnya lyo ddungi yegwe Julio. Saba Katonda akutondemu muggo omuntu omuki? Omujja. Weetonde nga bwe weetonze ng'okitegeeza. Ate naffe abali wano abaana obwedda bakikoonako nga bwe baddayo manyi akwatulira naye ng'akutya. Nti naye nammwe oluusi mubadde muyitiriza obijjubisa. Tuve wano ebigambo bibeere biki? Wali yogeredde ku baana bano basabirewo eki? Bino bye tulabye wano byangu nnyo n'okuba ewuwo. Weebaze buweebaza Mukama nti tebibeeranga ki? Tebibeerangayo. Nze nalaba Romano ng'akula nange nali muto. Nga yalinga mukulu wange. Naye twakulira mu lujja luki? Lumu. Omanyi ebyamusanyusa. Manyi ebyamulemanga. Naye mu byonna amaliriza nti alwanya olutalo olulungi. Abantu bano ne bajja ku lunaku olw'okukola ng'ekuba ebindabinda okumala kumpi wiiki namba ekyalo kikabira muki? Musajja. N'olwekyo alwanye olulwano oluki? Olulungi. Mbagaliza baana mmwe ebirungi. Taata wamwe waatatuuse naye nga walungi omuntu otuukawo mwe mutuukewo.